mawobe gwalinga round about mukazi gwe yakulanga olubobbo gwe chimpene gugwe chiwemmene kugwe chimuzina gwe muzingiti kuno muvumba gwe kasi manye nakuyo bobo yagala kwambulula dayo mbizigo tugenda amafina kwambulule manye nakuyo chimpemempeme gwe mwegata n'abantu bemuyita basabagande muferafera abantu mufezefeza abantu mwakuliatinga pages mweyita amafina mubbi abantu bamalawo mweyita amafina gwe mukazi gwe gwakuliatinga bi pages ekisaya kyo basize kitalina binyomoka mwebigwa ekyambala ebinye byambale kyakolanga kyanikanga ddagala wa amafina oyo gogamba gogenda okutuuza kumbadde mugamba wano simanyi nalwa mufere muzibu mwekanyinga mugamba akyusa amalobozi mujinja bonna bali wamamafina gye bava buli ava wamamafina afuka mulabe we yakwegattako buli ava wamamafina gwe mwegattako mukola mpalani akwata dda mu bizigo byo lwaki todda mu bizigo nga ne wali tobisobola oba matusawo ogenza obukazi tunanga obugala mato obuvundo bwavundavunda dde ennyuma yakunkumukedda mulisiza abantu amana za gonya munyweseza abantu ebyenge ebigere munyweseza abantu envunza mukuliyetinze bu monster wano esawa yalala buli kadama akomawo akola sabo buli kadama akomawo akola sabo okuliyetinze bu monster wano muli mukubba abantu mwasamirira muli mukubba abantu mwebuzabuza lwaki mwefudde ekizibu wano abasawo abaganda batunanga mmwe ayiswa gwa ina yakajini nakamugo wadda katambo baka yembe oba kalibere jembe lyankulo wali ante kale neri enkuke mpango olina gwe kenyina tunange chiwemeneko wakuliatinga pages ne waita mama fina pages zilinga 10 loferako abantu oba abantu munyana mama fina tokomya otanise okusomba bamalayo batwale Dubai mwalo twalide salon okwetunda nogamba nti mwene nnyo era watuka walina oswala mbotonda wemirimu nga nawe tolina mulimu boyamba lensimbi nganda kumute boyamba lubutiti boyasamiria bogabattuka nabo banga alinye mazzi. I'm not your class mukwano nza si walanga bamawobe level yange si yakusondera njagala nchibadde muna kino mukitegere class yange si yakusondera si kyalwa alambu bansondera bill no ndi mwabuzi wa president ali mu record president's office Faluku Kinda baya kikozeko dda tekine takana kumala bakubira ekyokubiri amisi gundu waine seka yasini ekyokusatu I have enough money to me I have a money I have a money boy tegera nti nina sendo jakutegera with time ompitanga bana bamoda baganda betika sende mbubagula taka nibakulimbira muzizo ezo musajja wemukono yali asubule taka nibazatika ku mutwe babasa amira zabata bakwadde 12 mukoseza bana babendi ensobi mulimbe ni bana babantu nemukosa mistake kundeba kwena kuno mukaza yekubya yakono ono alinga namago yajja kuna yasamiria kidda kwine kyasa mwali omukaga yasamirira ngagwe nibakikwata mbusolo nibakikwata mukini bakikuba empi nekigabatuka nambu nina sente kyajja wano sente tekina de nusu 10 Uganda kiremi busente za okula bazinzibyeko wali omukaga tunanga gwe lwaki ovaayo noyogera mazima kwata million nyeno ziwa divorce nagende wasa moto nateka emotoka jaina ne bamu moto kenda leba mubanja kusula motors no mugamba akamembo wamugulire motoka wamugulira motoka ki weke ncho ina motoka badde wanongo umpu kumambivu ngatona na motoka yotamne ngofuwa mutwala nobera awo no yimya ngofuwa mitwala omugaga nofuwa mitwala ena ali no yimya no lemerawo mbo government mama agala kunkosa babika dama byo nze nkimaika rugata niko bibba bwe muto mujambo mwina senta tunanga gwa linga masira aina senta fananga gwe okakasa divorce wamugulire motoka teba mubanja kusula moto teba mubanja divorce wamwa milioni nya aina zoza alikenja ulo yamukolera deal wakutuka kwa yalina kenja ulo na itaka motoka kyalimu niba mutopinga avela lage kadi motoka eyo oyasamirira nyini fetwako otwasamirira ko twasirikira nemulowoza nti mutegeera nyonga muli wano mwagala okubba abantu tubasirikira busirikirize nitubesa ndugamba kanereseka na masira gakulukute onfukidde yoleke wamatuka ali mu bizigo olungi olungide mama fina samanya ntalo za mwenze sazili na mu nayo nekisemu ofuda omukwata video gwe oyevuda oyamba dokuya gashambi wabwe bagagu agakulumba lidda agabakiga okaje ogatade kunguru wefudde mbo ine mandwa gwo ina mandwa dakajini yakam gomanye mizimu ya mama fina singali mufere yandi bade bangero lya ina lyaliwo lwaki yakulema sima yembege lwaki yakulema mama fina yakulema lozo akusobolonza ina Yesu nzo nsobola osobolenze ayamba the blood of Jesus ayushi wono nsobola chimva mugwe dalu bwoba ine bisirani okuva mu 7 yam pointing nga advisor we onvumo mpalana omukisa ogugwa sigwe gwange I'm a breast nze siringa gwe bisirani siringa gwe wasiza abasajja awulira nze se wasiza abasajja nze I'm a woman a beautiful woman ndi mukazi mulungi alina kazi ate ndi mukazi wa mukisa chovola buchenyimira mu kimane kiguka nze ndi mukazi wa mukisa njagala kino nkikugambe ogwange nazalibwa nagwo mugende gune mwebaka emyezi mukaga nanje nemba kitaka onenda bajena nze sasa bako ku mulimu simane bakola application
simanyi bagikola hizo zanagusaba ate ne bagunjako sina kyemba kubera naliwo still ate nga ndi wakabi naliwo era nga nevuga still mufejo kumbuza wenchikola onja samirirako simpa kenko nonya simpa kenko so what mwamu creating ananjogera ke bigambe biringa amazina nesa ko nentukane mukote nentukane ku DNA nenzikirizo kuswala swala mulese sanya mbona musige nziku nswadde nenzikiza still I'm standing strong nza basajja banetanira buli lunaku abasajja bentambulira mu baamanyi basajja sibo sajja ate nina omusajja atawunyikamu nina omusajja go bayita omusajja atawunyikamu ayimira onogamba what ne olwala deko mbo ayino luto lwa aji so what aji wankola luto ndi mwana wa nyoko ndi mwana wa nyoko bwe ndifuna nzalira gwe nani kusabye kwa buyambi bali bana myekobe nina bali baba ko school fees obaza basomera ku basale abana bange tebali ku basale nzo kumanya nina omukisa nona zalo mwana Museveni yasini ya mutwala ya muwerera buita masasula milioni yes samu gamba nti mpa school fees no oyo mwana ina batamuwerera balinga batano Natasha mukaje no sale musale go bata Jovia ye yanku ya namunsaba kati kilo kanchi kugambe kati gwasobola okuddawo n'ogamba nze ndi mwamukisa tolwanagana nange nze I'm a breast lady that's why I'm trending the best toppest trainings I'm Miss Trending nze sirwalanga mu bannakunkunyedda nze ndi kyuma kya mudachi ndi mwana w'abakombozi omusaayi ogwange sigwe gugo osobola kunkuba empiso 10 nenyimuka osobola kuntekako drip 5 nenstuka sel obusera byomazengo ndabo ndabe ndwadde emirundi emeka obaza nze siri muntu ekyo kubiri bwenfandi mwana wa nnyoko abwe ndwala nze najuza ye magombo banze nsoso kulwala nze nabansoso kufanda bana babo bafadde bagwawo lwaki wesi bakunze nze nakuloga nze nakuwongayo mufaze abantu mulika amaziga g'abantu mubbi abantu mwefula basawo baganda ndabye kino ekiwulenge kiwawasa kikutegonja kitaddeko amalusu mbuno omuzigo mukisembeza abantu kikola ebintu ebyabapatiri bano kyambala engoye z'abakatuliki simanya abakatuliki kibaliko kiri mu ngoye z'abakatuliki kikutegonya mukisembeza abantu mbomusayi gwa Yesu muli mukutambulira mu bintu bya Yesu mwasamirira agenda batekako ekikoli mu Katonda agenda bakuba balaije mutaliwona mu mazimu mwekola ebintu ano mwatugamba nansamba mufere nemugamba nansamba mubbi abeera mu nsozi nakyusa amaloboozi nansamba mufere nafuka mufere nansamba ali akola mafina bwe yamugobera lwa bufere mwasala omuganda nansamba mufere esawa era muvudde mugamba nansamba mugenda mutekako obwa president akumwe nani mufere oba musazawo kwekunganya mubba abantu misanga mekajiri ku police nansana ne masaka ne wani wanga mubba abantu oloko abantu babyogera fe tusalawo kubesonyo ntwavaako naye amazike gakwesibako ne gakufuukira ekizibu lwaki mwesiba ku bantu abatabaliiko gwe nobeera eyo noyambala obuti nojja nojja samira ndi wa myaka gyo siri mukaddenga gwe baddenga ndi mukulu Yesu era nkimanyi nti ndi mukulu tekitegeeza kunjijukiza naate nze siri mu levels ogwayiika wenna okunkumuka wawumba empumbu ekuvaamu I'm not your class wenna otonye empumbu ogezezaako nnyo okunoonya mukazi gwe nkwewaze mukulu gwe nkwewaze ne woonosamira n'okuma ebyoto emikisa gyo jaggwako wasigaza kufa tokyalina mukisa gusamira wasigaza kufa omuntu wabanga takuliko please mwe break ondeke nze nonga abanwana bangi nayo zabansobola oza nsoboka nze sisoboka ojja kunwana nero nkonga ko swalire bwerere siku nze sibalumanga ko mu business zamwe nze mukwano gwange ali mama lusumanyi batabula ebizigo manyi bakola ebizigo nagano kola ebizigo because of nsagala kuchabaga na mama lusoso manyi osobola kola ebizigo ebyerusambi manyi ebitangaza ebinyiriza kabere sabuni manyi bamuswane sele bikola kwanga bikola empya nenkadde nagana era siri kikola okwewala okutabuka n'emikwano gange nze bayita omukwano nkuma kye bayita mukwano gwange nagano okola ebizigo wadde byetamu wadde okulangira omuntu omulala w'ebizigo lwa mama lusoso nze sisobola kera kumakya nenkola masabo nze siri musamize nze sisobola kufera bantu era siri fera bantu toliko wadde akasamba kwenkako wadde akajinni k'amayenje wadde akannawalavu bakannamunkanga kale wadde akayembe kamunyato kayina mboli musawo muganda owaawa ensi yonna yonna mugitatanya mugyonoonye buli mukozi wa radio nalaba omulongo babiri nga asoma bulungi ebbaluwa ze zibadde zigiriza abantu atonze obuku n'emme buli omu kati musawo muganda atonze amajinni agakolera mu kamera nkutuganze ndikwata wowe mwali mulabeka kwata amayembe bagakwata kiro mu nzikiza naye gwe mu kamera mbokwata mayembe mbona abolonga onafuluta omukyala gutatuwa ekitiibwa ng'asoma ebbaluwa wadde nga n'ebbaluwa bapanga mpanga ezo nabatiti zebasomanga ku biiti zaninga mpanga abarebeka zebasoma era nga zikulagira wa musawo muganda twali twabigumira ebyo kubanga baziwandika ne bazeeta ne mugamba tukoze tutandise tutya abo bakwefulukuta bagundi babazikolanga baani ono musajja mukadde yajja ku YouTube channel yani
Yalinga ku beat gundi. Mulaba ina YouTube channel sikwef gundi ono. Mwele no mwela beba panga ngama baluwa. Naye baluwa ile kulagira wa Musawo Muganda. Ewunsi kulagira wa Musawo Muganda. Oyo mukunja abimanyi. Gasi kabiri nese matovavude mbizigo mbu Musawo Muganda. Ensi ona muyita tanyo muntu. Mubalaga kati mbu simanyi senga babufu. Simanyi Musawo Muganda, simanyi Musawo Muganda, simanyi buuka, simanyi mibisi. Omubisi go twanywanga mu chai. Fo mubisi wafe tugunya mu chai go yesukali. Kwa banga kosa mubisi. Dr. Mbisto kunya mu chai. Bana bakukosa majini mubisi bagufula. Mfano no kugwesiga ne twekomberera. Bano bakukosa Musawo Muganda omubisi bagonona. Tocha asobola kwata mubisi gwanju kigwama ntino gwe mwasala waguteka buli muntu abakazi bagenda kuziba obusolo buli tikitoka kati akola sabo mbombisi wesose kabino simanyi woma simanyi gumya nnyo simanyi kola beki simanyi munyweza simanyi mumima tikitoko natulida adite budala sini gotunya ku chai gotufumba mu muchere mbu Musawo musonseke nyuma simanyi musaba nange omuwomereza mudala sini simanyi adite ali kadama yaberanga yonga ayogera ngamba Uganda ojiwulida adite Uganda ojirabye eyo Uganda mutufuma nga mutuli wala nabaga muje mutu facing mutulabeko mutufuma nenga mutu facing mutulabeko mute mwewunya basaba ganda je bameruka no sanga kawala katowe kati ngakakune mmembuka sawo kaganda ngemando wazijjawo fe twakule mando wazikwata bakadde nga abantu abana biwata nenvinga bagongo bala nemba side zino nga zago maziti nga batunulanga monster batunulanga biwemeneku bebaga manga obana obatebeza nga batebeza nti basaba baganda Musawo Muganda ngomona balinga ekikunemme ngera ba munsisira ngeri awo yavunda yagwagwa tebasaba na sente basaba ngo basukayo basaba omuntu bwebuti ne kati buli omu Musawo Muganda buli omu ku TikTok kwa semesa Musawo Buganda simanyi guno musonseke guno muwomya simanyi omusoboko simanyi omuchi bwiwa enyima bega yiwa bino abakazi bagenda kuziba bitulu byobusolo lwakose soka bintu ebide tukuza tunywa ku chai betuteeka mu muchere buli omu bisimanyi bisonseke omusolo bikole kambere mbalokole nga sesonsese bintu sina gaziba nyuma mwene mubeera nga mufulinga bufulinzi bantu obukazi buli ku TikTok ko mbu Musawo Muganda musimanyi senga nalwe walula simanyi senga nalwaluko singa simanyi senga naludukana simanyi senga nyo simanyi senga kinyampo bali okwate bayina amanya gabiziringu gwebinyonyo buli omu yetu mechinyanya kikanga kitisa simanyi senga byoloni simanyi senga byoga simanyi bino byoko biligali yoko kastafu no gunya ogunakanga kangambo binyampo nga ajja yetuma nga kwata evu nga aligatamu ba umudala sini nga wanga aligatamu mujaja ngo yakuba sente ata abantu mwagadde okweraguza nenze kambere ko Yesu wange buli mufere kati Musawo Muganda busabala alinga lusiti notunulira omwana myaka 12 mbwalike mandwa ngozi jawa waziri mawazi subula ludawe ngano ge majini ge Mombasa gano omuvubu kwa mtoto wati abavubuka bonna bali kuno bafere bagenda bali kasaba afuna nyanja yokumpi ye busabala kasa kuimiza mazina ateka munene nambale kanzo njero ba wedde kala musamba gugwe mero yazze tekawo sente egenda kujjawo sente munne yasoka kasamba kanzo njeru nga amazi gakola infection gwete amayi doctor chebakola amazi ago gaina we balance ndozo cyo diwe nchama zasoma ayen bo gaini lyako ngoyambadde white gaina reflection yeno je gakola kati bino bimawo beba bitwala ku mazzi na ina mukwano gwanga wabikwa kwasagala kumogera pafu ali awo baka mare sagala kumogera ne mikwano jange banji babikola ngaba kanti omusambo mbo guze mbo musambo ne gundi ne baba na bona sagala bogera ba mikwano jange babikola ndaba baba ino kuba lya Jennifer mukaza agenda kwete million anaja ngu tugende simanyi kola nganze ngena mwebi kinaze nabiganda mukababu ye yagenda nga ogenda okanga bamugato ati kudde nga banywa bia mu bala nga bati kudde kasa sinywa bia mukwano njagalo yabula abantu sinywa mwenga najo genda kunsanga that's one chovala musayi gwange mwana mbera mulamu sinywa mwenga togenda kunsanga tukombere chupe mwe binyonye byago bago ebiunya kabole ebitwabira mu infections nze siwala infections sigana kutoyi yankoma ate ne yankoma yandibanga nungi nabyo omusitama ko oborukale nze sigana mutoyi za lukale mbala distance byendi ambi bala manye ekyokulya mbala singa diet sisobola kuva wange nengenda nenkoma nga ngenda kupama nza mazino ganumira mu Kampala wakati ngwachiri nkwata boda chovora nagamba sina mayumba kasuka kigambo wero kamu tukampala nza sina mayumba nza kwa pangisa wange gasuka wero kamu tukampala sigwa takali disuka wero kamu tukampala luwansonga ki amazibe ganuma ngamfuna boda nganzire wangu banga ngenda kuzaba pangisa wange sigenda mwebyo byoloni byamu owide mukwano sagala mikwano era sikunoonya gwa nsabire obubindo nsabire bulungi ekyo kufa nkimanyi nankirinze kubanga end of life kubera kufa era nja kufa katoto wana kuchinjukiza mbako banga natalina magezi bo chinjukiza
singa fudene tukona ekyo nkimanyi eyo siwa win jajawo achali wajajawo yazala jajawo wali nawe rogenda kufana nyoka inzi batali okabiri kitawo no bwana mwina bwafa muzadde bwana obuyina enjoka bwaba faakodda kati nze bonjukiza okufa nkwe munyo bera na musiru lwansonga end of life kubera kufa that is the end ndimukiza mbabule kama ntibuli ekizaliwa mukasi mane kikola ki ne kifa just kabaka the time kati simanyi wenkumenyera na wenkulumira siri mujja wa nyoko siri wa kikacho tebanzika kutija kyewa mwe channa kunti namwe boba yagala tegera genda kumaru kumulaba abantu ba blockinze ngabaze kunda nakati bacha jeramba ngambe abasirikale saagala muntu nomu in fact cha kinjijeyo kubamba gaye bankube dagala ku mikono jonna lisobole okugwayo mulundi gumu nibage chupa mu system mulundi gumu wana ngankoye bagenyi nenga bonna tekuli wa rais buza kubaza batandabye abasode okutuka mukasenge mwembadde sina ko wa rais that is my class sichi asonderwa sente nze sisonderwa sente baza Museveni baza ati I don't want to like that sichi ali mukatogole sichi asonderwa sente nze sina birwadde byangu uli ababa bibumba simanyi byaki nja kulwalira nja kufa nyiza n'obutalwala abantu banji bebaka nabazuka nga balwadde nga bafu abana bako amasasa bala bafa bebaka abana bafa mazusu gabala kila amazzi mesa yafaaki yalwala ki tebamuzisa byamugweredeko wamuna ko nga muyi obwe bula mudas life boba tomanyi life nkwe munya musiru gwe ngo afisa nadda nana bakuzala konste baliko ndo tutegeraganye bulungi kati gwa anjo bojerako anzi jonkera tutawana weko ya kubaira nja kuddamu nja kwanukulata olusi nkufune nokufuna nze sobola okukola emyensi nno munnange tonda wano ngata tegeera naye nsobola okukola Uganda nina benjeremezaako ate nga najja bali ngenda bali myayo ondaba ng'omutono naye nsobola okukola wopama n'oganyango batulamu nkolako lisacho tegeere nkulemesa wopama nze golaba wano kati njagala njijeko akamwa simu abawunye mimwa mulya bubi mulya musula bubi mulwabona okulya si kyasonderwa sente I have enough money olaba ne wennabeererawo nga sinafuna chain ya mikwano nga baamisi kigundu nali mbeerawo nga mmanyi because psychologically nakimanya nti ndi munaku ekyo bugaga kyange kwekolerera nakuba na sente nze kuvadda ngamba ne sente mbuuza kusasa genda obuza kusasa nze nabawolanga sente oyinza wakana mubuuza muzaise kama nze nabawolanga sente ngamba nazo nga tezena nabyakola oyinza okunda bawa nonzanyirako nze nabawolanga sente ngamba nazo nga tezena byakola babuuzeeko njagala nkole research ojja kutegeera nti nabanga nazo ate neziwera nga sinema nakubako na networking nga jenina katika networking jenina zikineta kisakubira abantu batano nga nina Captain Michael Mukula nkube simu emu nga nkimanyi genda kola obukadde 2 kati mwokweso obukadde 2 kibeetagisa okugwayo ekika n'ekika mutunda n'amalala maybe okukwata ekibiina kinamba ekya Nupu musonde milioni 2 yenga gawezeeyo nga mugajjewa kati kineetagisa nze kubira NRM gimalayo njagazaaki nze ndi mwagizi wa Museveni njagazaaki tekineetagisa kumala kunoonya Museveni wa milioni 2 3 10 siri mukatogole eyo okiwudde bulungi siri mu kirasi eyo kati gwe oba olowooza nti nja kuddaawo era munnange yalwadde yayagala sentani hani sente kyezintwala kusana bunneekubye nga ne bujinga asobola okuzimba oza nsobola okusasula makula milioni 10 nazinyima nga nsagala sikyabulwa milioni 10 wentoday oba wendi liri pazo kendeza kabampani n'akamanyiiro sigwasoso okuyimbira NRM lekera okumanyira abaana ba Nupu abantu abagala okwenuna mbaleke benunule abagala Uganda empya mubalekere mu Uganda yabwe empya naye ekintu ky'okuddanga ku Nupu ne mugirinyirira buli lwafunyewo ensalika n'oyagala obajjagale n'oyagala oyulike n'oyagala ombolabisa ojjonkere bavubuka mmwe teri kirese buzibu nga bakubeera na ba hypocrisy obuli bwenkwe muyimiriza amagulu abiri oyimirira n'oyimirira eno bw'oba wulira ng'ovudde mu Nupu please salawo nga fulufigo odde mu NRM bw'oba ovudde mu NRM salawo ogende mu Nupu but mukwata bannammwe abali mu struggle yaddala ne mubako wano wayombanga ne Umaru Kiseka n'ofuuka ekizibu n'oyiwa enduusi okwo ku TikTok n'olebera n'ofuuka ekizibu lwaki buli lwofunanga buli lwobeera ng'ovudde mu mawulire lwaki buli avaako mu mawulire ng'ayagala okudda atandikira ku Nupu wayi lwaki mutandikira ku Nupu Nupu constitution egikkiriza okubeerawo era okuvunganya lwaki emitima gyamwe tegimate negikuta n'ogamba ti Nupu eriwo eri mu mateeka oba nze sibogerera mbu mbaagala boba banjagale nze nabagamba wano ku TikTok oba ku social media nze ndi free face in fact sina free face nze sinoonya kabampane
Sinonya banjagala, sinonya buganzi. Wabula nja kusigala nga njogera amazima, anjagala ajja kunjagalwa amazima. Ekisooka si pretending. Nze seegula. Sisika mukwata sisikambulu. Nze seegula. Tolowooza nga n'ekigambo kye njogedde neegule mbu banjagale. Tokisuubira. Nze ne wa muzayi seegula. Kamwera mu NRM seegula. Era bagamba nti njagala Uzia Namyalo. Yes, I stand with Uzia Namyalo. Why? Chifu Muzukulu. Akola ali ku ground awaleza abantu. Musebe ngatuwanga ku bintu tubigabira abantu ba NRM bokka. Bayiza wenza setaganye n'abantu ba NRM. Nze netaga kwogereza abantu babuzibwa abanupu abefudisi abampuga abadipi nga mpuga kyakola kati. Mpuga ali mu kwegatta ku bantu atwala abantu. Naye gwe buli kaseera mboboze mu NRM. Yogera bulungi ofune bosika mu nupu. Naye gwe buli lwajja buli lwabula amawulire buli lwabula woyogerwako n'olumba nupu n'olinyirira nupu bafutu soja n'obafuula ebisotosoto n'obakolerako kabampane kajajjata kajojjolijjolijjo obukokkoliko bonna n'obanaabirako emizizizijo n'obanyampako ebinyampo n'obakunamako obutakotako obwakongo balo bulinga obutako bwa ddole n'obaddugaleko sigwa mudduga balinga koloboza n'ofuukayo leke mulekeraawo okwagalanga okudda ku TikTok oba okulabibwa n'otandikira ku nupu nti muswalako ebigambo bino bye mwogera ojja kutuuka ekiseera obeere nga ofiringa small. Why? Nga tokyalina abantu batunula mu maaso. NRM tekwesiguza kugiwagira. Era NRM tekufumya abantu. Ffe tulina ensonga zaffe nga ffe abatandika people power. Nze ndi wa people power. Siri wa nupu. Ffe abaayiwawo omusaayi abaakuwa abaasiwa mu ggulu n'aluwa. Ffe abatandika Bobi. Tulina ensonga zaffe. Ekyatwawa ne Bobi Wine kutuvuma. Era kyebane mu baana ba Fangoni. Abaana ba Fangoni mukendeza akanyampya jjula. Mukendeza amalo n'akamanyiiro. Mukama lwana kuvamu n'osanga omwana wa nupu omukubi. Ate nsaba bakukube. Njagala bakube. Ate njagala bakuzina amatako. Ne katako ki. Katako ki kali akalinga koloboza. Kulwaza bana banu. Utosobola kujjonkera abantu kutuka kwekyo. Nokola erazo. Buli wakola era. No damba no sokola nupu. Buli wakola era. No bayira kendusu nakunkumuka endusu nazikulukuta. Buli wakola era. No tekala live. Buli wakola era nupu. Nupu nzera tamunje kusagula nyinzi. Nzandangeza oba jagala ki. Muntu kyatasala wo. Olaba n'omukazi ayenda nnyo nagwe akasoneka gwa olubega atuuka n'agamba ndeka ntuleko wano nga bamukalabudde nga yeekwata atagiwulira yeewingiza naye gwe muntu atewummuza oyima kinamyalo wamulabye jjo mwenna omeze ensanja bavu omeze ensalika NRM magoma gavugira abali ebyo byoyimayima gwe atali mutayirire tuula wansi bajja kusala embalu tuula wansi tuuza kapama wansi gwe liri pazo tuuza omuni ova ku enupu sala wo wagira NRM woba wagira nupu please mufuma bwe kufutia nkabantu okulima ngambuza ni muyimbi nyimba no galike emimwa sije emigazi emiwanvu sigwa kasi ufenya akatalaga enati bwatunulanga bino sanga bigundi Mustafa byalonde bino sikulako muve kuba nupu mubaleke bayine biziba bibamala mubaleko babenuna benunule bwaba wekiriwo kyogereko nganza wala bantu kibaddewo kino n'okyogerako nakino kibadde naye gwe buli wafuna era ng'oyagala teko gikozesa nnyo ng'oyagala kwogerako oyina kabampaano w'ekisulu n'akajanjo obanga buno obugeregere weesera obanga katogo naye omwana ajja kuzina amatako ekyo nkikulalika abaana ba nupu bajja kukuzina amatako bajja kukukola ekintu kyakubamanyiira